nebaza bannayuganda mwenna, nebaza Dr. Besigye ne ttiimu bonna, bannayyi mwebale kunsabira, mwebale kumbeererawo nensobola okukomawo nga ndi mulamu. Kisooka ngamba nti Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Katonda munene, yennyini nsi, yennyini bulamu, yennyini buyinza. Natuukako ku point nga nzikiriza nti obwange bukomye, nga sajjale gye nnyina okuyitamu nzibu nnyo okukkiriza nti osobola okuvaayo ng'oli mulamu. Nga bakunnyonnyola balina okusala mu bulago wano, bayite ku ddooka oli wano, bagende paka mu mugongo, baggyemu eggumba eryo oba disiki, akakagumba akali mu spinal cord, bateekewo akalala. Nga sisitimu eyo okugiraba nga nzibu nnyo nnyini ddala, ate nga n'obulumi bwendimu nga bungi nnyo nnyo, ate nga buleeta n'ebirala, nga bulinyisa pressure negenda mu bibiri, bwe buleeta problemu endala nnyingi, kwegamba obulamu ne bubeera nga buzibu nnyo nga ndi ku bwa Katonda. Nebaza abasawo mu India abakoze omulimu omulungi, baneurosurgeon abalungi mu Fortis Memorial, bambeereddewo, bampisa mu process nnungi. Kyensinza okubeewuunyaako ebintu bibadde bibiri. Ekisooka nga tebannakutwala mu sajjale, bayina system ze bakola, the pre-surgery checks, ez'okulaba nti omutima gwo guli strong enough, okulaba nti buli kimu kijja kuba kirungi, nti onoobola okusitandinga sajjale ebbanga eryo lyonna ly'olibeeramu. Bamala essaawa nga 3 nnamba nga bakyakola ku mulimu ogwo. Ngenda okuvaayo nga ndi munafu nnyo, ne bantwala mu ICU, nayo gye namala ebbanga eriwerako nga ndi ku oxygen. Oluvannyuma ne bantwala mu ward gye badde bandabirira okulaba ebintu bingi nnyo, okwewala nti sifuna blood clot, kubanga waliwo ware. Abantu bangi nnyo babakolako sajjale n'afuna blood clot, ate sajjale neyoyitawo bulungi, ate ye n'agenda okulanga sifuna blood clot. Infections nazo zibeerawo nnyingi, nabo okulaba nga sifuna infections n'ebirala bingi. Era we twatuukidde wano ne baŋŋamba nti kaakati tukakasizza oli stable bulungi, ddayo e Kampala. Byebigere bino, ndi musanyufu okulaba nga nkomyewo nga neetambuza, nga ndi mu kabini ey'abapasenja, nga siri mu kabini eya kago, kubanga bangi mubalabye, Mukama bawummuze mirembe, naye bagenda balamu beetambuza, baddira mu keesi. Ndi musanyufu nti sikomeddewo mu keesi, ndi nkomyewo nga ndi mulamu nga neetambuza. Naye ekisinga okunnuma kwe kuba nti health care system yaffe tetusobozesa kufuna bintu nga bino mu bukugu bwe tuteekeddwa bifuna. Abakugu ba dokita we bali, tulina Dr. Nyati ne Dr. Rotho n'abalala bangi ba neurosurgeons we bali bakugu wano. Natuuse e India nga nabo bamanyi Dr. Nyati, bamanyi Dr. Rotho, babamanyi, naye nga bagamba tebalina equipment, era nga kyekyamazima. Yes, okusobola okukola kye bayita robotic surgery esobola okuba nti ekuwa assurance nti ovaayo bulungi, si kyangu. Wano tekiriiwo nti robot yesobola okuguidinga system negenda nejjamu disiki eriwadde neteekamu endala, tekiriiwo. Waliwo keba ekitone ennyo eno microscopic system nayo gye bakozesa, nayo nzibu. Kandi wano owaffe ebikola tebiriiwo, okugenda mu sajjale, okugenda mu theatre, kugenda ng'olaamye bulaami, okudda buba bwa Katonda. Naye bo bali bakola omulimu nti okufiirayo ebeera ntaanya nga Katonda ebeera ntaanya, si negligence. Tewaliwo nti negligence nti esobola okubeerawo, tewaliwo nti ekyuma tebakirina ekisobola okukola omulimu ogwo. So twetaaga tuteeka amaanyi ku saidi ya health care
nga bwe tuzze tukyogera. Ate n'ekyokubiri era ekifaananako ekyo ekya health insurance, kwanza UAP insurance yannyambye nnyo mu mbeera eno gye ndimu. Ne kati abantu bameka abagenda mu UAP abalina insurance cover? Surgery zino ziri very expensive. Tosobola kutandika era olutandikirawo insurance gy'osookerako nti onteerayo mmeka nange n'ayongereza okwo. Naye nga tolina insurance okukiryalinga bills si kyangu. So millions z'Abannayuganda abali awo ababonaabona n'ebirwadde bifaananawo ebiti tuteekeddwa bafaako, era bangi bavaayo ne bagamba nti kati ate gwosobodde naye ffenna tulina kulwanira wamu okulaba nga twetaasa eggwanga lyaffe oditeeka mu systems entuufu.